Bulamu obudde ne buziba nga tukyali balamu nze naawe neera nzikiriza straight away ntusobola okusaasira kwange eri eggwanga lyonna ne famire ya Segirinya Muhammad kitalo nnyo. Segirinya yafudde ng'akyali muvubuka muto. Segirinya abadde musajja muto nga erinnya lye limusinga obukulu. Erinnya lyakula ne limusinga. Exactly. Bantu bangi basomye ebitabo mu ggwanga muno bakoze eki naye bwe kituuka okulwanirira ensi yaabwe bavumbeera. Osanga omusajja ng'alina PhD naye nga tewaliwo history n'emu oba byafaayo n'akatono akenkana empeke y'akalo ke bamwogerako nti ono yalwanirira ensi oba ng'ayita mu mawulire oba ng'ayita wano oba ng'ayita wano okitegeera. Segirinya omulimu gwe agukoze, Allah gwe yamusindika okukola ku nsi. Ate abatulaba njagala bategeere nti Allah yatta. Efe abasiraamu tugamba Allah yatta. Bwe twawadde ku makya naawe nakusomedde surati Muluk aya esooka neera nekugamba ogenda ogikoleko research wamanya oli musajja mugezi. Osukulu giddiramu abatulaba. Nakusomedde surati Muluk naye simanyi oba wagikozeko research. Essuula eyo nakugambye etambula mugita tabaraka mu abataasoma nnyo ddiini. Ne bagita surati Muluk. Bismillahi rahmani rahim egamba tabaraka allazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwa al-azizu. So essuula nga bwe flowinga yonna Allah yali ayogera ku kitendo ekimu ku bitendo bye nti yatonda okufa ate ye yatuwa obulamu. Yatuwa obulamu era yabujjawo. Naye n'agamba mu kubujjawo njagalamu abalamu mufunemu ekyokuyiga mu kufa kuli. Yes. Abadde alina amalala otegeere nti eno ensi tekungulwa. Bw'oba obadde emyaka 7 ng'amalala owuli agakyakuli bubi otegeere nti olaba n'omwana w'emyaka 37 afa. Otegeere kaneddeko ntereeze n'okuyisa obulungi bannaffe. Yes, n'ebintu by'ensi obutatumalamu kuba tuba tujja givaako. Bw'otayigira mu kufa mukulukungu oba tojja kuyiga. Good. Honorable, ntwalako Segirinya. Honorable Segirinya gw'omutegeera ddi omumanyi otya mutuuka mutya okubeera nti muli bakinywi mu kukakalukana mu by'obufuzi? Honorable Segirinya namutegeera mu 28. Yali asoma ku Pimbas Secondary School. Naliwo abavubuka mu kibiina ekiyitibwa Social Democratic Party. Twali twakawukana ne DP nabo ba Honorable Mabike. Ne bantaskinga bannange nti Munyagwa zimba Youth League eri vibrant. Enesobola okuvuganya ne UID. Mu kibiina ki? SDP, Social Democratic Party. Twayawukana ne DP tugaba tuzimba ekyaffe. Ng'ekitujje mu DP Fugabbi etyo ogenda mu FDC nga waliyo banandala nabo balina Fugabbi tugaka tuzimba ekyaffe. Ne tusooka tuzimba Social Democratic Party. Bwe twakizimba ne baŋŋamba nzimbe Youth League eya SDP. Ne ntambula amasomero gonna mu Kampala n'emiriraano nga nzimba Youth League. Nengwa ku Pimbas essomero baliyitanga Pimbas ekyebandaawo. Bwe nasanga Segirinya. Segirinya yali head boy ku Pimbas. Naye Segirinya ng'akuba amasimu ku radio. Weyakubiranga amasimu? Yagatandika ali mu ssomero. Nga yeeyita ddoboozi ly'ekyebando ng'asoma. Ate ng'alina restaurants mu tawuni gy'atambuliza emmere bakuyita kuvuga mmere yali yeeweerera. Ng'avuga emmere mu tawuni. Ng'alina omukyala yali mu kiga ng'amuwa emmere bino batambuza mu maduuka. Ku Yamaha nani simanyi neerabiddewo ekizimbe kiri awo ng'agenda kupaaka enkaddo kuliraana ekyakirumira we yali akolera. Kati nemugaa Segirinya namulaba nemugaa gwe yali wano yali alabika nga muto nnyo mu ndabika olw'ekiwago naki. Nemugaa young man gwe head boy wa wano. Nemugaa gwe osobola okubeera munnabyabufuzi omulungi. Wamulabamu ki ekyenjawulo? Ekyo namulabamu obuvumu. Kye nalaba ku Segirinya ekyali kisinga obukulu buvumu. Segirinya obudde nga bw'oyogera naye talaganya obutegeevu, talaganya bugezi bungi. Naye nga muvumu olwa storage yampaako. Balamu
omwana okuva ekaddugala ewaabwe najja e Kampala neyepangisiza akazigo n'asalawo nti kanzireyo nsome naye nga fiizi nze nkolera n'okweyimirizawo ngenda kutambuzanga emmere mu tawuni nsabe headmaster ono essaawa ezimu zatanda bawandeeke notisinziko pololi nfune fiizi kubanga ye yasomanga kawungeezi nera kyova oli ebitabo ebyagalanga tanamu ndooza A-level yamu teyagiwanya attention olwokubanga yali akola nga bwakola ki ate teyakomaawo n'abayizi n'abakola mu campaign abaana babagaga ababakiye naafuuka nga head boy waabwe yes oyo muntu aba mumalirivu obuvumu bwe nebumalirivu Segirinya ekyo nekimunjagaza nemugaa gwe muvubuka gwenkubuulira mu going nga Katonda atukwatiddeko jangu mu politics nja kukwatako you will become someone nensooka mugambe emmere gireko gitambuza time gyobadde oteeka mu kutambuza emmere beera naffe mu politics bwova kusomero tujoining ebyemmere bireke tujja tuneeyiya kubanga yangamba baali omu 15 something like that 13 abatulaba batusonyiwe si omugenzi si kwogera nnyo byama bya mugenzi naye that's reality ensi mwetambulira yangamba baali omu 15 oba 3 I don't remember nemugaezo sente tuzisobola netutandika okutambula ne Segirinya netambula netugenda entinda tugenda tuli recruiting abavubuka stage za boda biki mukawakisowawa Segirinya nemuyigiriza ebintu bibiri byemmanyi bye namuyigiriza ne bwokola otya Segirinya baali bakuba amasimu ng'olwo abawayo akasente gwe bawaana pasita gundi kukanisa pasita gundi enankulabye banaye mujje ekola ebyamagero ekyo nakiwagira minisita gundi tukwebaza bale kukola namuga Segirinya one sooka ofune mu byobufuzi sooka ove mu kuba amasimu g'ebintu ebirala byonna kuba amasimu agastruggle galwanirira bana Uganda ekyokubiri nemuga Segirinya funa kye bayita political bearing omanye wawoogwa ofuna oludda si kuwaana nekya nowaana kasavukanya nebitebijja nampawengwa nemuga tebijja kuyamba ekyokusatu nemuyigiza kye bayita political messaging ebyobufuzi birimu olulimi lwabyo mu byobufuzi si buli kimu tibakyogera mu butuufu bwakyo ng'ovudde ebyobufuzi birina olulimi lwabyo wadde oyogera Luganda wadde oyogera Luzungu olina okwogera olulimi lw'ebyobufuzi naye nga kyemmanyiko ku lulimi lw'ebyobufuzi ng'ogyeko Munyagwa bannabyabufuzi abasinga tebatera kwogera mazima tukwate bannabyabufuzi bonna ojja Munyagwa abalala tebatera nnyo okubanga nga kyayogera kyategeeza that is politics so kino kyo nakimutendeka ne mugamba gwe ebintu ebimu naddala nga tuli mu lutalo muno namutendeka how to set the agenda Segirinya yalina capacity sorry abatulaba nsonyiwe I'm sorry Segirinya yalina capacity yasobola okusetinga agenda okusetingira eggwanga agenda ebyamusomesebwa ebiwala bakola Mr. Update tujja kujjawo so omutendeka bino Segirinya yatendekebwa ebyewala bakola ebyaveeyo byamutendekebwa nagenda e Ghana nengenda ne waziti Zimbabwe Zimbabwe yali ekoze ekibiina kya Shangalai baali bakiyita MDC Movement for Democratic Change baali bakoze Youth Academy ODM kiri Kenya yes Morgan Zimbabwe nagende e Ghana baali bakoze Women's Academy Zimbabwe nga bakoze Youth Academy nga tendekero ly'abavubuka benchmarking nasomerayo ddala emisomo netusoma political messaging propaganda biki nembiriita naye Segirinya nembadde ntendeka baSegirinya Segirinya nze namwetendekera single handedly teri muntu ng'ogyeko maama wa Segirinya mpozi mu myaka gy'obukulu ayinza kunsinga kumanya Segirinya ayingira ti ebyobufuzi by'okwesimbawo kakati Segirinya bwe tutambula nagamba bamba Honorable Mabika abo ne mbagamba no Segirinya ono abaana bano abato betuleese kubanga SDP esanga tetulina nnyo basajja bakulu neba Mabika abo ne mbagamba mumanyi nti abaana bano betusinza okufuna given that yenamba enene gye tulina tubakkirize beesimbewo ku bifo ebinene tumanye kati yaffe fifth nursery yabyabufuzi tutraining abakulembeze ne bambuza kati ngaani ne mugamba tugenda musimbako Segirinya
Segirinya natandika okuyita mp2b Kawempe North mp2b Kawempe North nemugaye eddoboozi ekyebando biveeko bwati bwava ku kigambo ddoboozi lyekyebando n'akyuka it's me who told him ti ekyaddoboozi ekyebando kiveeko watuyingira kaluka 2011 yes na yesimba ku Latifu nesimba ku bwa meya nga naye ffenna tuli ku tiketi SDP ne bagamba gwe munyago ogenda gwa Kalulu Latifu w'amaanyi ate omusimbyeko Segirinya Segirinya ng'abeera ku rali zange nze na fundinga rali ya 2011 na kampeyini ezo nanze nazifundinga mu buli kimu mukyala we mama Shifra Nagirinya oli mufuna n'omukyaza some of these stories she will tell anyway Allah yayisiza kunza okulanga campaign ezo yimirirawo so mwembi mwesimbawo twesimbawo 2011 yes gwe kuba meya Kawempe yes ye ku Bubaka yes SDP nze n'empangulo bwa meya ye naaluzinga bubi nnyo kubanga yali ayogera ebigambo nere abakyala batugamba kwogera bulungi naye kato munyago oyo yemmuleke nga nange olredde balaba ndi muto kubanga okunomenika meya nali ngenda kuweza myaka 3 kati nga nange balaba ndi muto nga bamanyira ebyo ebifo by'abasajja bakulu ate nga Segirinya muto nnyo nanga munyago age katukuwe ne Segirinya ono mwana ddoboozi lyekyebanda alindemu mp tubyalindemu tubbi nga bamitana tubyalindemu bwatyo Akalulu n'akaluzinga nze nemugaa wano togwa mu maanyi Akalulu ojja kuwangulwa time weeri nemugaa jangu obeere political jangu obeere press secretary wange Segirinya n'abeera press secretary wange n'akawangulo bwa meya nga labulamu si bubi because he could afford at least we could support each other mu bintu ebyenjawulo time etuuka emiwendo gy'ebintu ne girinya nga twakava mu kalulu ka 2011 twakayingira mu office kyali bapya Dr. Besigye n'alangira ekikwekwe ng'ayitira mu kikungo kye bayitanga FOC n'alangira woko to work mwaka ki mwaka 2011 nga twakalayirawo ise emyezi ng'enaawe demeka office tetunazibugumya bulungi nti awoko to work ne mwana no Segirinya omanyi kozi ya Besigye nze ndi SDP jukira Besigye we FDC ne wala Segirinya no kozi ya Dr. Besigye no jalangiridde yagwanga time etuuse twesogge olutalo lwa woko to work office tugiveemu netufuluma ne Segirinya ntugende tuyiriba ntanka okugenda nga tukera wa Dr. Besigye Kasangati nga tewalinyika naye Segirinya lumu nga ngenda mujjamu enguguma bino ng'abiiza ebyokwogera ku marediyo bikyamanya okwogera bulungi message ng'agenda oyogere kino nekino naye wulya nga flowinga bulungi ebimeeza biveeko Segirinya alinga wa simu okusinga ebimeeza yali yabivaako olwo kati wafuuse wa simu naye takyalina budde press conferences tutuuza press conferences bannamawulire lusiriiwo nga meya nga Segirinya yaba addressinga on my behalf nga musajja mulungi nga field ye naabulamu kati nze nalina experience ya UID ebyo twali twabiyitamu dda katugenda olumu twali Dr. Besigye FOC fogisi yaje FOC bagiweze Dr. Besigye ssebo ayina ekikwekweta ze bwayise tumuliko Dr. Besigye twali musaanirufu nze naye mu Pajero Segirinya ne mugambwe mugule ekkubo kati mugende wansi dokita tetuyinza kubeera motoka ne dokita nga namwe mwemuli hayirake namwe kati mugende ku ground ebigere ku ttaka Segirinya ekizibu kigwa baakuba amasasi oba yali kanisati yagasijjukira kino nekibwatuka omulundi gwe Segirinya mu kutya ennyo yayingira wansi wa motoka wansi gye twalimu Segirinya yayingira wansi kakati Besigye ngamba abaana betwaze nabo tubaleka magama ga Segirinya nga simulaba Segirinya ngamba driver alo vaughn simbula Besigye olwokuba Besigye yali akozesa nnyo Oluswayiri nga tubeera nnyo naye mu motoka nange ntandise okuyiga Oluswayiri naye ngamba driver wendesha gali toka apa vaughn tuve wano simbula tuve wano katuba tusimbula wa polisi yagamba hello you are killing somebody omupoliisi yennyini nga Segirinya yekwese wansi atidde
ekyekango nera twamukuba olwali lungi tugaye ne kamanda wekwese bubi biki etwani yali afa kwolwo abadde bate batomenters bafate bakuzikuddeyo gye wekwese ne tumukuba olwali nenkimanyi nti mwana muto kubanga essasi oba toliokukubira essasi awo oba kanisita awo kyovala abamu bamukuba kanisita nawoza bankubye amasasi agenda okutegera oggulu tekumenyese nga wayisewo ennaku agamenyese nfudde agolaba bona abekyanga kyagaawo gwe bayimiremu ne AK47 kuba amasasi mukaaga mu ttaka olabe bantu bajja kudduka ovulozi pasikooti eno okutya ayi bajja kudduka ovulozi yurikooti eno okutya ogabe bano kitubano bantu kibano akati Seginya twakola ebintu bingi naye abakulama njagala bategeere saagala muntu yenna aveeyo akulimbe kungu kabe wa Nupu kabe wa FDC aba wa Segirinya tiketi y'obwa kansala saagala muntu yenna aveeyo akulimbe nti Segirinya ku ebyo naye bamunya waliwo yamuyamba tujja anti zijjamu activities yayitamu Segirinya yateekayo obulamu bwe yabuteeka ku line ati ku thin thread nga kwe butambulira mu struggle muno ngesawo bina buso kanku example waliwo omulago lwe yali obubi nga teri buyambi eri balwadde ne tulambula ne Segirinya ntugamba no bana abalwadde abamu abatalina ababalabirira gavumenti erina obawa emmere abalwadde gavumenti erina obawa emmere wano si kumukasuka ku kitanda n'afiira okwenjala nga mupakira eddagala kyogeramu ne director y'omulago nga takitegeera ne tugaa tugenda twekalakase ekintu twefuula abatwala obuyambi emulago nali ngambye tupangisa akamotoka akavuyo kabe mu ddwaliro munda Segirinya agamba kamanda kireke kamanda tusindike ebigaali niwa Segirinya tunabituusa ebigaali nga bizitobu na tujja bituusa kamanda ngate ye mutono ne tufuna ebigaali byali bina Segirinya yakwatako kimu nenkwata ekimu abalala ne bakwata ebibiri katubaza okuteeka emigaati ne sukaali tuyitako ku katale ke kaleero tufuna abatugoberera kati mukutugoberera n'abakatale ne batandika efujja mugenda mulago nange enanasi iyo nange wudi iyo nange kyo ebigaali ne bizitowa kungu ebibala ebigaali ne bizitowa kungu ate zaali ssaawa nga 7 za misana ne mutuuya na musindika Allahu akbar okusindika ekigaali okukijja kaleero okituuse ku kanisa yakakanda awo mwambuke mpaka mulago nagamba Segirinya nanga kamanda tetumalaako ate nga olwakasozi kali nemugase kamanda nakugambye naye kyetuba tukola nti tugende tukiyire mu katale kewandegeya tukwate esaidi ewandegeya tugwe mu katanga tutandikirawo okwekalakaza kati nenangira namulewa nagamba tusazeewo tetukyagenze mulago tugenda wandegeya tukirire tufune ebyokukatale kewandegeya tuyitire mu katanga tugende mulago polisi nemanya nti bano bakka mu katanga bagenda kufuna abantu bangi polisi netugwira era twarestinga brutal awo ne batukasuka kumu naye kati kyenjaga okutegeeza nti mu process y'okutwarestinga abantu banyiiga awo Karuna Towers abavubuka ne bayikuula pavers bakuba abapoliisi kati kuliko omuvubuka yakasuka pava nga atidde nga agikasuka dduka pava yakwata Segirinya wano omugenzi Segirinya wano mu mbirizi nazirika akusaidi eno ya left I think beye mutima nazirika ku 99 nazirika ngendo kuli atayogera tuli wansi eno mu katebe wanga yalwawo okulinnya ng'akyalwana n'abasiganze bankubye edda bantadde eno wansi kati mukulwana bamukuba byo yamukwata bwati yakkirira bukirizi kati bano omusirikale yalooza nti Segirinya agonza akoze eki ngendo kuli atayogera azirise what is this mukebera nga ndiye mu katebe talina musaayi what is this ne batuusa ku poliisi ewandegeya nga omula azirise abafamile banansonyiwa ne bamuwujja nadda engulu abasajja okumala bali heartless ne baganze mu nsiga zono muleka agende ti no ono bulijjo yatuvuma ayingira akaduukulu dokita ajja kujja amukebere ate ffe tumukubyeko si mwemweda mutukuba mulagira abantu batukube nga ne batuyingizaawo ne batujjayo ekiro ne batujja mu forcefully mu kaduukulu ewandegeya drone nejja kungu tunuulira abantu abatuvuma toseka n'okuseka lwaleero bano forcefully ne batusikamu ebyaddirira mboozi nnene naye nkubuulira bamaze okukoowa ekiro ne batudampinga ku Kira Road Police wano ku makya ne batujjawo ne bantwala ku State Hall
nze ne Segirinya nze ne bancharginga abuse of office, corruption. Segirinya ne bamucharginga conspiracy to commit a felony. Nti twanyaga nga tuli mu ofisi wa meya twabba emitwalo 7 ne Segirinya ne batwalira ku mpingo bweti ne Segirinya nga naye ali ku mpingo ne batuteekaawo ne tuvaayo ne tuwa sente za bail ne tuvaayo yenga mubulali gwako kubana conspiracy yekobaana nange ne tubba emitwalo 7 mu office yo naye nga babikola to humiliate you one nga baagala bafune holding charge obeere ku bond nti in case ozemu okubeera rioters bo nga baali bakitwala they just cancel your bail obeere ku bail sorry or they just cancel your bail then they issue a warrant of arrest. Number 2, they used to create a litany of charges in court. Mingi nti ejimu werabira noko to enter appearance ne bakuyisaka arrest warrant singa tomanyi kati kaihura okujja kukwata preventive arrest ewaka nga ekyakola je Kawempe nakwasa DPC warrant of arrest mwino okwekalakasa ne bakutwala. Segirinya ekyo kiyita olwaliwo olumu njagala abatulayo bino mbibagamba mutegeere Segirinya abamu gwe mbadde mulowooza nti mwayamba oba abantu gwe mbadde munyomoola. Segirinya olumu nalina omusango e Kabale entwalayo gye bantwala nga Mwanga Kabale mu Western Allahu akbar walillahi olina ogenda ne munnamawulirewo nalina lusaazi twasulawo ku Kira division police waliwo police bagiyita Kira division eriyo Kira for 3 days nga siridde emmere 3 days yes abasajja ne bajja saawa 11 nga baro where are you can you get out ngempewo etufuuye akaduukulu kako kanyogoga ne batukasuka ne bateeka mu motoka ne batwakatula mu motoka omulimpuli omusajja nga helmet iko wapi nti helmet eriwa helmet nga kyali kintu kiddugavu bakikwambaza ne basobanura mu bulago yinga jaita helmet oberenga tolaba gye bakutwala tolaba ne batuvuga ne bansibire eyo ndorwa prison ne mane vakana ndayo ku reporting twalina okuddayo ne ba Dr. Besigye Kabale ka Dr. Besigye motoka ye yafa ku orote yagenda twesangayo ne Segirinya naye nga waliwo order nti abo bamala kooti bakwatibwe bwe kiggwa bakwatibwe balina emisango emirala gye balina okutwalibwa drone yetulinza balina kudda Kampala drone eri wali etokota ne gye kutwala tomanyiyo mwe mukitegeerako of course kati bwe tukitegeera nenyimirira ku madaala ga kooti negamba ya mukimanyi negamba namawulire Dr. Besigye abadde alina okuba wano naffe tasobodde naye ali tulina activities tulina okukola wano so he's on his way ajje wano wadde omusango bagongeddeyo enkya tulina activities tugenda okukola okakasa bannamawulire yes nati bannamawulire abasinga bambega ataliiga gwe toliimu nga NBS temuliimu abasinga bambega neera wetubalamu activity tuseeka busesa abamu then abusi bannamawulire anti wuliriza ne bagamba n'olwekyo okakasa bannamawulire olwo nga kiki lwaki obagamba ebyo manyi nti mulimu abaweereza abategeeza drone twagala abapoliisi balirakisinge nga tunoonya mbali abapoliisi bakakkanemu balirakisinge katono tubaveeko kakati anti oluusi poliisi obudde obakozesanga nnyo abaana ab'emitima kusinga obutendeke baali tebabimanya ebimu kakati ne mbagamba neera ekiriwo tugenda obudde buno okubukozesa situka nkomuno Mukabaale kulambula bulungi ngenda ku Lake Bunyonyi nambuleyo akawungezi ngenda kuba ku RDM nga tulinda Dr. Besigye olimba nimba kyekiri kyewatandise nakyo nti bannabyabufuzi tebategeeza kye boogera nze sitera kulimba naye olwali lutalo anti kati gwe kyekyo obadde onoonya naye luli lwali lutalo kati ndi mu front line neŋŋamba naye in the meantime mwe tugende tuli ekyemisana nammwe ntugirira ku restaurant ye mu Kabaale town naye olwayogera ebyo drone yali etegese okutugulabingira ku gundi ya kooti negatekewusi waki ne batugoberera bugoberezi naga bano bagenda ku Lake Bunyonyi tujja basangayo ku Lake Bunyonyi tubakwate ng'abagayenseka so ositula bannamawulire tugende tuli emmere balinga 18 tutuka mu restaurant nga buli omu muwe emmere wano gyayagala mugenda kumperekera ku Lake Bunyonyi mwe bannamawulire nze ne Segirinya ffe twasemba okutumya ne mugamba gwe togenda kulya emmere nagamba kamanda gayatidde ddala gaba drone etwalawa nagamba tugenda kukola tya kamanda nga togenda kulya
mbeera yakazigizigi embeera yakazigizigi neera ojja genda nga genda emanju okufuna okukola ka short call ofuna washrooms ojja kusangawo ka prima akaliwo gwegwa mu butu mwagijje wamangu omusajja yatuvuga musajja mweru wa lubuto lunene sijja mwogera yayingira enaremu bajja munyiigira wali wategese ddaka yandaba kwali musajja mweru munene wa Mukabale municipality besi jeno yali yazimba tiimu my brother countrywide abaana nga bali vigilant bambire ebyokwerabisa kwemulisa so primo yamwe yali eryawo already emabega wa restaurant emanju wagiteekateeka ddi amangu omusajja oyo yali surity wange mu kooti awo yajja okubeera mu kooti era amawulire yagamba nti bagenda bakwata ate nga kyeleeta matuufu ne mugamba tukoze tuti byonna twabipulaninga tuddawo mu kooti tunyumya nebyogera mu kooti sibiwulira nga mpulaninga nti oke kati ne mugamba Segirinya nemugamba nti tugenda kulyawo emmere nti guteeka emmotoka emanju kati biprocess gadde saagimugamba ye yali amanyi kooti batukwatira kati Segirinya ne mugamba emanja awo waliwo emmotoka togenda kulya nempita wa restaurant ne mugamba sente mmeka nenzimuwa ne mugamba togenda kulya gwefuluma ng'agenda ku short call ng'anoonya washroom bano bannamawulire bambega abamu tebagenda kutugoberera bajjako bali bize n'ebifi by'enkoko neera nabaleka basika Segirinya n'agenda n'agwa mu buutu y'emmotoka nagamba naye kamando yangu enyinza okubasisa bulungi nemwana tofaayo nangala okubasibeera nko mu buutu ya motoka ate yali mutono nze naye sigijaamu nyangwa speed dakika ngemu nentuula bwe natuula motoka omwana yagisimbulirawo kyabatwalira eddakiika 5 kumanya tubuze nga bali ate tudde emmere nebagireta abarestaurant nga bananyini bo tebadda twabuze dda nga ne Mukabale twavuddemu dda nga drone epakinze emiryango etulinze tumale okulya tugende ku Lake Bunyonyi batuyita basiru bakwatireeyo lealanze dabano labalabala kati tuba tugenda gayi ne mwana naye tusooke tukebere ku mwana oyo ayinza okuba tassa boot kintu kikantu kali fixed namugulira naga ekituufu sissa bulungi naye wemuvuga kilomita nga 3 nga munkeberako ne mugamba bajja kutukwata ne mugamba Arthur sorry bangi omwami oyo nemugamba nti omanyi weta mukakubo k'omunda akimanyi neera waliwo yangaye nti onyumya firimu nasesebusese ne bafuna obumonde twasangawo endebe obaze bumonde binaga gwo kyogenda okukola tugenda kukwata obukutya bwemumonde bundebe tukiteeke mukakutya kawo naye tugibya tejjude okateekamu nga yakitundu naye nga okasibidde nogibyabya nebyabyatala tugenda kubikako endebe neera zibambikako omuwonde mu mutto gw'emabega Segirinya ntugula akabuzi ne bakateeka mu buutu kafulumye omutwe afune fresh air I swear omusajja nja kuwa essimu ye investigative journalist so gwe bakuyira bumonde n'obulira muli munda bambikako obukutya bw'omumonde ase munda eno mu mutto gw'emabega gw'onogwa ne bakabasaka akakutya wano ne wano ng'oli bwayimiriza road block alaba omumonde naye ng'oli eyo then Segirinya embuzi yali yaki Segirinya akabuzi kafulumye omutwe mu buutu kubanga temujja gitwala nga yeebikudde bajja kubuuza lwaki buutu bajja mumulaba naye embuzi wefulumye omutwe ye naasigala nga yeebase akabuzi katono ajja kufuna empewo ate nga yali mutono n'afiitinga bulungi kati ne tuvugako tuba tutuuka entungamu ne mugana naye kyekinga ku mwana oyo mwasanga zi road block twagisanga tutuuka eno nga tusemberedde mbala tuyisiza entungamu zaali 2 ate ekituufu zaali zinoonya ffe enkubuulya zaali ziteeze Besigye oba aveeri zimukwate ate nga naffe zitwagala Segirinya tutuuka entungamu nemugana kyekebera ku mwana oyo namuga muvuge ndi akabuzi kanyambyeko teyabyogera ebyo agamba kamanda ne bweyagala kutuuka Kampala Segirinya ali musajja wa bigambo bingi kaali kabuze kamuyambye ne mugaa kale mbala tujja kutuuka naye twatuka ku road block ampulira ayogera nabo nga bamuga ateeke wansi endabirwamuzi balaba omonde nenwali okaya kuba mmotoka ziba nyingi nga bakulyetinze ejjaamu aya endereya tweyongerayo tutuuka embala tuvaamu nayinawo omukoddomi wange otwala ntutuuka e Kampala kati kyenkulaga ekyo Segirinya ali musajja muvumu nnyo naye era oli baga nti mu struggle waliwo ekisegirinya kyeyafuna nga yayambibwa buyambibwa yali yatandika ddanga aba alimba so ye building akuveeyo I'm you naffe tumuyinako effort naye obuvumu bwe bwamutuusa we yalina okubeera ku myaka egyo yegatta ddi ku FDC then kati Segirinya twayingira wamu mu stiiru
Besigye bwawangula 2016 towards 2016 Besigye bwe yawangula akalulu k'obwa flag bearer yali atadde bwa party president kati fenge najja nakumbi tutyayo tetulinayo mikwano gyaffe kati Besigye bwawangula obwa flag bearer ne mugamba no Kamanda Segirinya bwana ne mbatuuza ne mugamba mwe tayi mwetuuse tujoiningire ddala Besigye kwa gwe tukola naye gwe tumanyi atumanyi tujja kubeera mu kibiina kirala ng'ate bamabikke bano nze banyima ekifo ekinene bandabanga kadoogo ne mbagamba mwe mbaviiridde ne Besigye nga ate tulinyo mu activism nga tumanyiganye ate Besigye oyo ayina mukiswaza endala nyingi nnyo okusegirinya oyo Besigye oyo musajja muzibu tosobola kubeera naye n'otamujoyininga nkulayirira naye era kizibu okukyusa omuntu abadde ne Dr. Besigye oba wali okyetegereza Besigye tosobola kubeera naye n'otamujoyininga nzijjukira twali eweeru akabengo ne Segirinya oyo ne Besigye Segirinya empewo wa Besigye nga wanyogoganye ye tukunjiri wanyogoga Besigye najja jaketi ye nga mpya ku mubiri ey'ebbeeyi na doboozi empewo ekuyiseemu n'ajjako n'ayambala eyo twali tuvaayo namwa doboozi ojja kgenda empewo ejja kufuuyira mu kkubo that is Besigye for you yes the Besigye nga tayinza kutuula ku dining nga tuli mu kulambula tuli mu tawuni erukunjiri ayina byatumye tatuula ku dining nga temunadda so ne tujoining FDC nga Besigye love ya Besigye saagala ke FDC nawe Besigye tayagala nke FDC nawe toyagala nke FDC love ya Dr. Besigye yakusembeza ate nga bunjaga isi kyendulira honorable omuntu yali yesimbyewo ku bubaka bwa parliament mu 2011 nkuba akafaananyi awo akyusa atya nagati kati kanzije kubwa Lord Councillor mu 2016 ate era nzigire na mu kibiina kya FDC Segirinya yakola ensobi Segirinya yasooka n'atugamba tagenda kudda kwesimba ku Latifu ayagala akafo ayagala ekifo kyonna yasooka alondebweko etayagala ogwa omulundi gwakubiri olwo ng'agudde mu 2016 kati netuleta omusajja bamuyita Semindi Asadullah netusala twanoyitinze Semindi agenda okwesimba ku Latifu Segirinya yali musajja wampaka Katonda amusaasire ate n'akuba yutani nakakati nkomawo n'akuba yutani nga Segirinya yali yawera obutadda n'akuba yutani nga ekyo kireke muno yategese dda wabula kwata obwa Lord Councillor okyali mwana muto ate indeed twali tumuwa amagezi ga matuufu mwana okyali mwana muto funa ekifo kyonna as long as oli elected leader otandike kyali mwana muto ono musajja mukulu muleke yesimbewo so that's how it happened nyini yagamba yes so FDC mwakado bayajjanga independent ku mmeeza 2016 anti agenda okusalawo okudda ku bwa kansala ate nga nayo kadi y'obwa FDC bagigabye akuba enkyukire naye akwata emmeeza nga nze mukwano gwe alina emibiruka 3 gyatwala mu south ne mu north omuluka gumu emiruka 2 mu north kate nga nze mukwano gwe no mu south nyinayo mu emirago gyonna nga nze njirimu so kyobola yali walk over for him of course na ngabambuza of course yali walk over team ze nali ntadde eno teyakola na campaign y'amaanyi yawangula buwanguzi awo 2016 afuuka Lord Councillor kakati Segirinya yafunamu problem ng'omuvubuka omuto choice of friends tujja katono nyawo ngamaze okuwangula obwa Lord Councillor briefly tubuulireko ku neeyisa ye mu kaseera akafuusa omukulembeze yasigala akyazoganyanga bwe mwali anti kati Segirinya bw'afuuka Lord Councillor olw'okuba yali so vibrant nze ekintu kyesakkaanya nakyo abandi abansonyiwe nze I speak my mind ekintu kyesakkaanya nakyo naakwatagana ne groups z'omu diaspora omanyi mu diaspora eyo tulina abantu abaliyo nga abamu baffe bankyukakyuka naye n'abamu nze I strongly believe abamu ba regime bali deployed there ne batandika omukeepinga busy jangu mu conference eno jangu mu conference eno jangu mu conference tava ku nnyonyi kikwatagana neki kyembadde ndeese n'ogaana kyetujjako choice of friends ng'omuntu wabamu n'obunafu nange bwennyina obwange I think waliwo kyataakwata bulungi mu kulonda emikwano ng'amaze okutandika okubeerera ddala omukulembeze nga mu ebyo kwe kuli
emikwano egyebweru n'egya wano because abantu bo lukungu omuntu nga ngigeza bugeza abatulama mutegere bulungi omuntu nga anakuwa katubala obutwa ayinza obutakozesa nnyo mulabewo omuntu gwamanyi toyinza omwekengera nkuwa kyakulabirako nge kati gw'omuntu ayinza kukozesa muntu gwolabanga mukwano gwo yes kungu twandifinyemu kalanki ero gamba Munyagwa bulijjo the person I host lwakirwa mpita for lunch nesigenda exactly kati gwe kunza obeera free bwana wenzija nompa chai wano munywa kataikani ziri hamu you nze namugamba Segirinya nemugamba bwe nali meeyo jukira saatambulayo wadde trips satunga meeyo nemugamba abantu abo abamu bokwagala nabo mu diaspora beetegereza sigamba nti bamutuusako obuzibu munkwate bulungi naye batta obudde bwe n'ekyokubiri naye tebabuta because he eventually afuuka member of parliament nenze ndowooza nti kyamufuula vulnerable in terms of his personal security. Omuntu akuyise yagenda okusuza yagenda okuliisa yagenda okukola ki oba omwesize oba omuwadde kinene bw'oba tomumanyi nnyo group z'omu diaspora zanamuyita nnyo mu mikuŋŋaana zaabwe ze nsuubira nti ezimu tebaali bina bigendererwa bituufu. Good. Njagala kubeeraga nkuwummuzaamu but before we get there ng'oggyeko group za diaspora zino activism eno munda wano mu ggwanga nga Lord Councillor yali yeetya ng'amaze okugenda ku siti yasigala participating nga baba mu ggwanga Segirinya ng'omwana omuto abaana abato bayiga ebintu bayitawo n'asinga naawe akimuyigiriza Segirinya yatuuka nga mu activism gano omugamba nti nga ne Kayihura ne bwatulanaga kati gwe tunaakwata tewali beiru Segirinya yakeera Segirinya nga yakeera Segirinya oyo yabeganga we twali ebyemisana byonna mu butale yasookayo Segirinya oyo twapanko ne Segirinya oyo twaliko ne ba Dr. Yusuf Jango twagala kola Tahiri Square parking kaddaawo Tahiri Square saa Egypt tugumbewo ennaku ne tugamba kyemwali mwagala okukola tugamba naye nga Kaweesa amugoberera nnyo Andrew Felix mugenzi kati waliwo ekivulu kya Harriet Kisakye dokita bwe yakivaamu saa 6 abasirikale namutuuse waka ne babaza nti agenze kwebaka ne tumufulumya mu pajero yange nga twategese dda tugenda kusula ku parking kadde poliisi etuuke waka ezingeko ewaka ngeroza tuli ali awo ffe tulinde abakadde baffe bayikawo kyebinole I've declassified this nga nkozesa obuyinza bwange nga yali minister wa security. Don't you think you're saying a lot? I've declassified. Yes, in security you can declassify information. Then nali minister wa security kino nkitadde kigende Segirinya tumugamba anoonye toyi anonyeki toyi sorry lulimi lunyinza okukozesa abantu bebategeera musonyi okubeera that vulgar naye ekigambo kiyinza okukozesa toyi zino ngeza okumikolo tubuga naye tegirako omutwe tugenda kukyusakyusa emmotoka y'omuntu toyi eyo etuulemu naye emmotoka gitwakyusa ya muvubuka yesimba okuba MP wano asiimwe yesimba ne wano kuba MP akalwakawedde asiimwe ku FDC ticket gy'omukyaza akubuulire nakawa ne tuma Segirinya n'agenda gifuna walinga wali haja nankulabye ne tugenda tugamba tujja gino n'ekirongo waliwo nno n'omukulembeze omunene ali mu nuupu omwo yagenda avuga Segirinya asiimwe ne musange nakawa motoka n'agitegeka bulungi n'agisalako byagisalako n'ayungako byayunzeeko nkulaga mutima abantu gwe balina mu struggle eno asiimwe n'avuga emmotoka saa 9 ogw'ekiro n'afuna Segirinya ku mwenda ne bagende nankulabe balodinge mu toyi basangawo military ebitegeerete oli gwe twagenda naye omukungu omunuupu Segirinya gwe yagenda ye yabawaayo kubanga mu kunoona toyi teyagenderako yatya yeegamu otulotuduma mugende Segirinya yasangawo military nekokinga nti emmotoka eyimirire ne basiima ndine Honorable Mohamed Segirinya rather Honorable Mubarak Munyagwa nga tunyumyamu ku mugenzi kati yali nfanfeewe Honorable Mohamed Segirinya
olugendo lwe okutuuka bwe yaviiridde mu bulamu bw'ensi ku lunaku olwokuna wiiki ewedde mpaka twamuziise ku Sunday eno gye tukubye emabega. Honorable, yes, Honorable Sseggirinya akyusa atya allegiance okugijja ewa Dr. Kizza Besigye nedda ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu and finally neyeesimbawo ku tiketi ya NUP n'afuuka omubaka? Nze ndowooza kyatandikira mu diaspora eyo gye baasinga omukonvisingira. I think ndowooza bamumatirize mu diaspora kubanga mu kalulu akaleeta Honorable Kyagulanyi aka by election aka MP Kyaddondo North 2018 Sseggirinya yawagira Honorable Kyagulanyi 2017 naye n'agenda ne ku mawulire n'agamba Honorable Kyagulanyi mwagidde ku MP ne kuba president tasobola. He said it. But I think mu diaspora gye yatambula ennyo that's where bamuconvincingira okwegatta ku Honorable Kyagulanyi. And he candidly talked to me, yagezaako kumumatiza Sseggirinya emuwa ensonga zange ne mugamba mu politics nze sikkiririza mu kuyingira kukolagana nnyo n'abantu be simanyi. Byenkulaze bye twayitamu ebitono naga Sseggirinya politics wa Museveni okuvuganya Museveni ono ali so complex yeetaaga okole n'abantu bemumanyiganye nawe oba obamanyi omanyi byobufuzi mulwamu n'omanya buli kampu erimu ebizibu byayo naye sitaani gy'omanyi esinga malayika gy'otamanyi. You rather be neno sitaani gy'omanyi. Ne mugamba nze sijja kugenda but ne mugamba sandirabye sikiraba nga kya ndaba toli safe kubanga one obadde activist suubira nti gavumenti byogikoze yakusonyiwa ate ogudde mu groups z'otamanyi. It is going to be kigenda kuteeka mu wake up mu vulnerable position to make you vulnerable nti osobola okutuukikako. Yes, ekyo nakimugamba frankly. Naye kakati awo ne tubanga abapartingamu ways because by then nze nali siwagira NUP. Kati abaana ba NUP nga bakulaba okolagana n'atabawagira bakuyisaamu eggaali. Bakuyisaamu eggaali. Nga bw'olaba Honorable Nsereko bwe yamufunira bwe yamusabira oba ssente ku parliament ezamutwala e Germany okumujjanjaba. Kyakozinga akavuyo kesitegeerawo kamu. Abamu ne bagamba atulimba si mulwadde. So mubanga ba party nga mukwano gwange nga twogera ku masimu naye nga okwagala okwa society nga nange takyagala nnyo olw'ensonga nti ye yali alowooza nti nze bali bajja bandabanga omulabe waabwe ate bajja mulaba nange muleetera ebizibu mu party. But I kept on nga mugwako mugamba ne mugamba Sseggirinya otera okufumiitiriza lwaki President Museveni we yanoonya baateekako emisango gy'ebijambiya ku babaka aba NUP bonna n'abali mu Masaka sub region kuleeta Masaka bajja ne banoonyamu ab'e Kampala. Ne mugamba ng'akaaba amaziga of course yabiŋambira Kigo amaziga akaaba amaziga akola ki. Ne mugamba buli lwogwa mu bantu oluusi nga temumanyiganye nnyo abamu baba tebakwagaliza abamu basooka okukinga stories against you to get you out kozesa omulabe to finish you. Omanyi mu politics mu ebiri. Well, does that mean you think nti yakola wrong decision? Yes. Okwegatta ku people power which later became National Unity Platform. Yali musobi. Yali baali tebamanyiganye. Ate mu byobufuzi banyi bajja kuwogana. Naye nze mbabuulira mu byobufuzi tokwataganya nnyo na muntu gwe mutamanyiganye nnyo. Muntu sooka otwale time musome buli omu asome munne. Oba mba mu background zanjawulo muyinza okwesanga oli mbuzibu. Nakugamba abaana abasinga gwolira babuzeewo ne bamukwata nga mwana wa wansi n'abula n'ataddayo kulabika mubamukutte osanga by mistake abamukutte baba bakoze ensobi n'alabamu omu ng'amumanyi nga bamutulugunya kamanda azze ku birala agenda obwedda abankuba kamanda gundi ayogera nabo kati yaba tayinza kuddamu kulabika.
abulawo nekyo foot soldier tayinza kitegeera nobona okimunyonyola politics ali so dangerous I mean ali so complex nti olina okubeera sophisticated. Good. So awangula obubaka bwe yawangula obubaka namuyozaayoza of course nga nze nanga mpangudde wa kibiina kye yaliho nalebo kazibwe I considered defeat nga kalulu kakagwa naye ngamba wabanamulira makole ngamba I have lost kati ogenda kuzaako kinenga nothing onalebo kazibwe I don't know what happened kutale center balwawo kumulangirira they try some people thought in zena lingezaako to overturn his victory and me am not that character kubanga fe nzo bwe mupina bufunako nesi kye nali njagala ennyo fe twayingira struggle twali tumanyi tugenda kukwata obuyinza fe twali twagala state power bino bwe MP mayor okay. Well Honorable Segirinya y'omu ku bannabyabufuzi be tulabye abakozeseza ennyo omutimbagano kutuusa message zaabwe eri abantu ne bwe yeeyitanga Mr. Update ngera tumulaba jja yeze Mr. Update wamwe n'ebirala idea eno evawa is it also coming from the training you gave him? Segirinya yali political propagandist omulungi omu ku balungi eggwanga lino baali lifunye Segirinya yatendekebwa bino byayogera biri out of that training. Segirinya yateekebwamu amaanyi abagamuteekamu abamusijja kuboogera ku radio ku TV kuno ne Segirinya yatendekebwa akiwakana nsobola okubabuuza nti can I declassify also this? Please do. Please do. Nedda ate tendekero olimanye likyatendeka abala what is your problem? Segirinya yatendekebwa gwe kimanya yisi muntu mwangu ani atendeka Segirinya ng'asobola okusetinga agenda eri eggwanga lyonna ne liwuguka atya Segirinya ng'asobola okusetinga agenda mwena abasetingira agenda ne bannamawulire mwe ababeera ku social media mwe ku TikTok ku Facebook mwe mwe politiki mwe abantu mwe mubeera n'essimu mu ngalo bwoti ng'olinako TikTok owulira oli kabaka you can comment on everything nga tofumiitiriza toweebuuzizza oba kino kye mwenamwe muli bazibu mmwe eno generation ensesa amanyi omuntu waba n'essimu eno eriko kaddata awulira kana asobola okuvuma buli omu buli kimu kyonna akimanya afuuse professor buli kimu you know kakati Segirinya setting an agenda for you ku ssimu eno ng'alina eyiye bw'ati so kyova owulira ebyo yali abimanyi Mr. Update nze Mr. Update kale manya toseguka commentary oyo gwe yakolanga oyo awugula abantu Segirinya yali amanyi nnyo Segirinya yatendekebwa Segirinya teyali muntu wa bulijjo yatendekebwa so okubeera mu nupu yamuyamba ne nupu yeeyamba okukola I'm telling you kalinda kalulu kakano kagenda kuddawo njawo olaba anazanya role ya Segirinya oba onoomulaba bino ebintu twabiteekamu obudde okumuwa ticket aba flag nupu yeeyamba olina oliwoga nti Segirinya mu nupu teri amwenkana mu struggle muno ani mumpeeyo yaba tulina omukulembeze w'ekibiina tulina abaka ba parliament abalala what's wrong with you? What is your problem? Tandika omuko omu ng'ompayo alina obudukulu obusatu obuki tandika omuko omu ng'obala nti ono alina amakomera asatu yali asibiddwa bamukwata ku struggle eno ku mission eno ne bamukwata ku eno ne bamukwata satu tandika Bobi Wine eno generation ya nupu kyesobola bamukwata mu esobola politics of laches ozimanyi si gye emigo gy'abalema the doctrine of laches gye batambuli bakkiriza mu laches wabaali kasagano ne kamukolobolaku katono egyo emigo gy'abalema okuwenyera baade banzisa abasajja egyo gye muyita struggle abantu balabye ebintu bye batasobola na kwogera tewali enkana Segirinya wadde haafu nkubulya tewali ngambye empaayo omu aweza obudukulu obusatu Segirinya yebaka mu 26
kanko erisinga eriri recent yebaka ekasanga ati awo omwezi gumu oba ulya skande eyo osinamwezesa mu kiyumba ky'embizi ate nga musiraamu so struggle abadde wa mutawaana nnyo abadde muvubuka mu training ennyo. Okay. Kiki bannankyukakyuka kye bafiiriddwa mu kufa kwa Ssegirinya? Ekinene Ssegirinya abadde mundu abadde weapon ye kennyini nkubuulire ey'obulabe gwe tulowooza nti bamuteekako ebisango bye bamutwala ekigo nti baali basiru. You're being philosophical. Nkubuulira gwe weebuuze mu kibiina ekyalimu abasajja abakulu abakiru wakita gavumenti gwe yatajetinga nemusibako ebyo bisango emusibe. Ssegirinya abadde and he was deceptive. Meaning? Ng'omukwata n'omutuusa mu kaduukulu ka poliisi n'omutuusa ku kawunta ya poliisi olaba akasajja akakakkamu akatalina buzibu naye akuba amabega awo lwakuba kati yafudde kiba binyuma emu obyogere nga mulamu olaba banagamba olimbye nze tasobola nagamba nti yali tasobola nagamba nti olimba kubanga amanyi mumanyi. So Ssegirinya opposition yafiirwa gwe kyoba omanya. Well, omuntu gw'onnyonnyola honorable real omumanyi era olaga nti abadde mukwano gwo nnyo. I'm surprised nti tewagenza kumuwerekera. Mr. Kungu ebintu ebimu ffe tubirowooza tuwulira n'emitima gyaffe gituluka amaziga. It's unfortunate nsasobodde kuziika Ssegirinya. Was it deliberate? Siina na mukolo gwe neetabako gwonna wano mu Kampala. Wakikola kagenderere? Nafuna obuzibu bwali bubiri. Nali ntuuka ekasanga ti ewuwe ekiro ontindisa omwana alabe oba nnyina wentuula nga bajjo yayogera bamukuba obucupa. Sinamba ati nenvaawo. Watya ogenda ewuwe kasanga? Yes, natuukawo kumpi awo ne bagamba bajjo bamukuba nsaagala nnyo kungezesa naawe muyita ba food soldier bamwe mba njagendera bwereere ruzira. Kungu nkubuulira kino nze siri violent naye nze nkubuulira waliwo bye mutajja kungezesa nabyo ne mbikkiriza. Aba food soldiers tosobola kujja n'okolako eryo fujjo ne biggwa. Naawe abalagidde nsobola okulaga naawe osobola olikolwako. So saagala bintu nze asaala kweteeka mu mbeera bwe zityo. So nze mbeerawo nga mulina omukolo gwawe mukuba abantu bucupa nga nze awo neesonyiwawo. Ewuwe ne wannema waliwo fujjo ekiro abanywa omuyenge banywa njaga mu maka g'omuntu omusiraamu afudde gwe balowooza balina omwenge balina enjaga. MP wakisa omukyala n'okuvaawo we bakubira bajjo yayita ku motoka yange bwati nga mulaba. Chairman Nyanzi ayogera aveewo nali mulaba. Bataddewo abo balina emyenge balina ki bagambye nti buli ajja mwana nga si waffe muzoganye. What is that? Nti buli ajja mwana nga si waffe muzoganye mwana. Kale mba ngenda okuziika Osanda. Yes, yali PA wa Lord Mayor Kibedi yaŋŋamba nga ndi buwama nti wano manye ekiriwo nti ebyaliyo. Maama wa Ssegirinya yadde agambye bategekere mu kisaawe wagazi bampuuga gye bategese parliament gyategese. Ttiimu ya NUP ezze newamba omulambo naye yaŋŋamba kasagaye n'okumukuba bamukubye muganda wa Ssegirinya. Ssegirinya waliwo yagende Nairobi okumujjanjaba. Sente zaabula nga parliament enamuwa sente nga insurance yo bayali insurance zino zetufuna wano kyali kintuseeko bamanyi okuwa coverage mu ggwanga lyo naye kuwa to approve gogendo janja bwewe kinza kutwala omwezi baga ogendo ofune sente tunakudizaawo. Muganda we Kasaga yamwa milioni 28 oyo gwe bakuba mu kuziika Kasaga gwe baga tayagala Ssegirinya Sauda Madada yayagala Ssegirinya ekyo ne wanu puteri akimanyi atagamba Ssegirinya tumumanyi. You people stop wiseking. Okulowooza mpu eno struggle etandikidde ku mmwe. Munywedde enjaga emyaka omunyusa okunywa enjaga olwo struggle n'etandika. Don't joke.
terina amanyi Ssegirinya yeewolako emiliyoni 28 kuva ku muganda nga insurance mga tujja kusharira embasi genda okuva ku muganda weyo Kasaga gwalaba ku bempi Sauda Madada gwalaga gwe Kasaga ntujja kwongera gwe Kasaga gwamulaba oboyo gwe yali akubako bwati Sauda Madada yagala nnyo Ssegirinya okusinga Kasaga nera Kibedi bwe yabingana ne Kasaga bamukubye ngamba sejja kugenda seteeka bintu akoma buwama seteeka mu mbeera nga bajja kunsiba kubanga gwe foot soldier tasobola nze kunkuba luyi ne biggwa ebyo boosaaga so nze seteeka mu mbeera ejja kundetera bizibu so nze ne ngamba Kibedi kati maama w'omugenzi agamba nti maama w'omugenzi agamba ye maiti yandigenze wali awagazi bano bagamba tevaawo ne maama w'omugenzi wange tosituka wooli ne muganze nzeeyo n'okyusa ne nzirayo. Did this come as a surprise? No. Events zitwala mu Masaka. Omanyi Honorable Kyagulanyi and group have failed to elevate themselves. Come again? They have failed to elevate themselves. Meaning? Okutuuka gana balemye what is elevation? Okwerinnyisa. Balemye okweyubula. Kotse kweyubula. Goyinza okubanga bakwemployinga ng'omwezi wano. Nene bakera ne bagamba gwe manager wa kantini. Olina byolina okukyusa. Neeyisa enjogera biki walifuge manager wa kantini. Kakati waliwo ebintu ebyali bikola mu music waabwe oyo. Firebase erwanye ne Lion Island. Manya Gameru bamukubye ebikonde wali bamuyisizaamu eggaali eno tebikola. This is politics. You are vying for position. You must exude high levels of civility. Civility commands that tokola bikusanyusa byokka nebikunyigiriza nabyo bikola. You get the point? Honorable Kyagulanyi ayina ebintu ebimulemeddemu naye ajja bijjukira nga awezezza emyaka 5 maybe kubanga I think we are of the same age. Ajja bijjukira nga awezezza 5 years from now nakola ensobi eno nakola eri. Why? You got the body n'ogitwala ku kitebe kye eky'ekibiina for viewing nemukola vigil ku kitebe kyammwe eky'ekibiina nemukola speeches uninterrupted. Bode nevaawo negende ekasanga tiwa Ssegirinya nemugirumbayo nemukubirako abantu abayinja nga namuwulira bode temunagikuta. Bode negenda ku parliament ba MP bo ne lopuwo nebakola speeches zaabwe uninterrupted. Bode negenda ku muzikiti ewambogo nemutawana basiraamu kitiibwa ntukwate omusiraamu mu kibiina agenda representing ekibiina ekawempe wambogo mu basiraamu mwolwokuba mwagala muganda mwabeere empya ddako nyanzigenda mu muzikiti awo nanotakuta because at the end of the day tumaliriza obulamu bw'ensi buno nga tudda gye twava yewaffe gye batuzaala oba wabi oba walungi oba abakuzaala baavu oba bakopi oba tebategeera be bakuzaala. Maama wa Ssegirinya oyo by'onoomuyita byonna yazaala Ssegirinya. Gwe Ssegirinya omulabe wono 3 years back 4 years maama wamumanyi nebyamutaddemu yabimanyi. Kakati okutuuka notuuka ne maiti ng'eri mu mikono gya family ne family n'otagikiriza. Let me give you 2 scenarios. Number 1, on the religious perspective. Yes. Fe abasiraamu tetusuzaawo bafu. Ebyo byennyini Kyagulanyi bye baatandikiriza agenda keera ku kitebe kyano mwabitandika ddi ku basiraamu. Fe kungu tebatusuzaawo. Tekisookedde wano wokka nakuwadde bannabyabufuzi b'e Nigeria. Nagaye President Sani Abacha yafa saa 10 n'emwezi okumakya yava ku kisaawe saa 10 ez'akawungeezi ng'ava kulaba omugenzi Yasser Arafat. Yasser Arafat yali agenda mu Morocco ng'alina obudde butono. Naga tusinkane ku kisaawe twogeremu. We yakwata Arafat mu ngalo. Conspiracy zigamba ADC wagamba teyaddamu kubeera kyekimu. Ng'amaze okukwata Arafat mu ngalo teyaddamu kubeera kyekimu. Ne bamuzza ewaka ne yeebaka n'ababubi yatuuka munafu yava ku kisaawe okutuuka mu State House nga munafu
mu presidential villa obagite Nigeria yajja munafunga asumagira n'atuuka nagasewulira bulungi namukuba akayiso steroid nadde engulu n'alaba n'abantu ekiro ekyo kyonna ayina mukwano gwe n'ayita General Hussein n'amugamba General Hussein jangu twogeremu bayogera paka saawa 10 Hussein n'afuluma ziba ziwera 10 nayo ne bayita Major Mustafa ali ADC we namuga afanda afa president akuyita ali bubi agenda tuka nga onayiriitira kati abamagye balina procedures zaabwe ntokkirizibwa kukwata ku rank okusinga nga tolina lukusa nagezaako kumuwoganira General Abacha sir can you give me permission to touch your body nga Abacha taddamu Abacha agenda okuyita physician we nga Abacha afudde physician namukuba empiso ku nsingo wano nawa ezukusa omuntu agamba ono afudde nakubira bya General Hussein nakubira baani Abubakar Abusalamu yali chief of defense forces baani nenga tababuli akiriwo nga abatya ku ne bajjaawo bali bakyagujubana ani addawo ziba ziwera saawa nya ez'okumakya omusajja afudde 10 mbukya ziwera saawa nya mukwano gwe General Hussein maziga amanyinaga muganda jagana mbabulye muganda wange tetumuwadde kitiibwa maiti tuli mbya duniya ye afudde ali kwafe mbusiraamu okuziika ibada kyekimu kubisi ndako kusinza Katonda gabola biswala okuziika omuntu waliwo emitende obulombolombo bukuliko General Hussein naga muganda wange tetumuwadde kitiibwa tumuvuge yagenda asooka aziikibwe ne basindika Major Mustafa nawe gategeke ennyonyi twali mukamaawo aziikibwa kwolwo omunaana yali ali mu ttaka president Chief Masudi nabukugambye Kasimu Awolo Abiola agenda omunoonyerezeeko yali mugagga asingayo mu Africa yali opposition leader Nigeria nerangira namuteka mukomera lwe yavaayo olunaku yali avaayo lwe yafa akavuya kali mu Susan Rice agamba namuwa kyayinga akolola nnyo yali ambassador wa America olwo yali diplomat ku Africa bagenda balaba Abiola nga tannavaayo olunaku lwe bagenda omulaba asanga Abiola akolola nnyo Susan Rice nalaga musajja yali akolola nnyo agamba nagendako ne muwashroom nakumunga akolola nnyo ne nga bamuwe chaya stabilizing bamuwacha stabilizing neyongera bamusiroza sango bayina kye bamukoze bamutuusa mudwaliro n'afa kati bo bayina bagamba Susan Abiola Susan Rice alabika bayina kye bakoze bali ba diplomats ba America babiri kakati Abiola yali mugagga bataikudi banene balowooza ntujja gendekeera tulinyenyo tugende oba mu wiiki emu tugende tuziika Abiola bamuziika ku olwo saa 11 naye bamuziika abasajja America abakine bajja abagaga bakebere baziisa Abiola nga nfuufu waliwo kayinja kafuufu nti awo ali awo yagera muzikiddewo eggulo ng'amateeka tetusuza bafu ekyokubiri ffe mu Busiraamu tetugobereza omubaka sallallahu alaihi wasallama yatugaana okugobereza abafu amaloboozi agatakwatagana na kuziika okwo agatakwatagana na kutendereza Mungu waliwo amaloboozi seginye bali mutana people power you idiots sorry oba oyagala fuga eggwanga weddiini ekitiibwa kungu sogana amaloboozi gakontana n'enzikiriza nze nasomera mu bakatuliki n'abaprotestant Nyakasula school yali somero ya protestant St. Leo's College Kyegobera yali aba brothers manya nti ndi mu bakatuliki wano for sure eno misa egenda mu maaso waliwo bisiina kukola wadde ndi munyagwa ndi munabyabufuzi nnyo w'amaanyi waliwo bisiina kukola eno emisa egenda mu maaso mugenda ku ntaana y'omuntu mukuba emibala gya people power temukomye ku ekyo ffe mu Busiraamu abakyala ku mikolo gy'okuzika tebeetabika mu basajja tebasembera na ku ntaana ekyokusatu mu Busiraamu abakyala tebasembera ku ntaana kiri haramu haramain wano babadde beegiriisa gwe ywe pray oyagala bwa president tomanyi n'ebyo basics tomanyi n'ebyo twali tumanyi kale mubikola kabaka kankulaga ekintu kye bakola mwe kyemubuusa amaaso bagenda kabaka ali mu nkuuka atudde omuntu gwe tusinga okuwa ekitiibwa mu Buganda ye kabaka oba oyagala oba tomwagala atudde mu nkuuka mukasuka obucupa ambasada wa America yatamanyi byammwe nti mukuba alien skin mukuba ani atundira obucupa bufulayinga ku mukolo ye gwamanyi nti gwa kitiibwa nga gwa Queen wa Bungereza agamba kabaka bamukyawa biki kikyokola eggwanga kiki muli mukola Buganda ekyo mwe kyemuba mulowooza emwoza twabazoganyiza bazoganya ba foot soldier let me tell you gwera wakwate ebyo abakulu
bajja kufuna problems in future bali kijjukira NS tegenda bakkiriza gwe nobonuŋŋaana bannayuganda tebagenda kukugiriza hoodrums nakikugambye kumakya hoodrums okufuga eggwanga lino bw'oba tosobola kufuna that cognizance of culture norms and whatever osobola obwa president kati okinenyezewo yayagala obwa president kino ekyabaddewo yadde musanyufu nga basawudde amadaada bakuba empi abantu bakola let me tell you okay nga tunatera okumaliza honorable nja kusaba okukakkane but also tubulireko briefly kubanga mu kuziika kuno ebimu ku bigambo byavuddeyo abamu ku babadde boogera balina bebadde basongamu olunwe honorable Segirinya baamuse n'ebirala gw'olina kyomanyi ku bulwadde bwa Segirinya n'enfaaye kireke ebyo tubireke byetaaga maama we I know a lot nebyo tubireke of course what do you know a lot ne tubireke because nabwe yali agenda e Germany lulyo lwa honorable Nsereko yakola disclosures kunze ayagala agenda atapinga essimu ya Segirinya ng'agenda e Germany essimu gye twasemba okwogererako eddakiika ng'omunaana ayina a lot mbasimuwadde ekitiibwa bwe njogero private life obulamu bwe buli private okay good nayogera bingi nenjogera ne osi w'ekigo ayina a lot Segirinya yali ankwatako ate nga mwagala lila siri nga mwagala genuinely sina kye mwagalako because sayinza kufa ne waba mukyala we tayinza kuvayo naga nti Segirinya yali akwadde omutwalo gw'essente waliwo gwe nalabya ngamba wano nti gwe mukyala wa Segirinya ng'akunoonyaako ki yali empinga gwe toli gwe bagayo ebizimbe by'omu Kampala bino byonna byaba MP oba b'MP basinga obugagga mu Kampala. An MP can look for me. MPs look for us for fuel, some of them. Yes, nga nange bwenyizo ga kungusiinamu nompa omutwalo buli mwe ayinza okuba n'ekizibu ng'agende wa munne Segirinya tubadde nali mwagala just bwagaza so manyi bingi byesiyinza kwogera mba nja kulumya abantu abasigadde nga balamu nga tunatera okumaliriza ekiddiro ekisembayo okwerumaaluma mu NUP ne opposition generally nga bwe tukulaba kati kweyogerera ebisongovu n'ebirala. What does it communicate? Does it really communicate that you are ready and prepared? Wasoma chemistry senior too. Can you first listen? But I've not finished the question. Ngabavuganya, given bino byetulaba, are you really, what are you telling the public? Are you telling them that you are actually ready okutwala obuyinza oba muli mu kusaagasaaga mu muli awo? Wasoma chemistry senior too. Wasoma solutions. Twasoma solutions. Define a solution. Solution abatulaba nga wona okwata sukaali n'omutabula mu mazzi ekyo ekyokunywa ekivaamu ekiwoomerera nga sukaali takyalabika wabula ng'olaba kati ekifaanana amazzi wabula nga kiwoomerera nga sukaali tokyamulabako wabula nga yeegasse n'amazzi ate nga n'obokizaawo ekyokunywa ekyo n'okiteekawo sukaali taddamu kugamba nti yerembekadde wansi ekyo bayita solution. Solution has a characteristic of being homogeneous. It's a homogeneous mixture of two or more elements. For solution, tosobola kukwata parafini n'amazzi ne bikola solution tebisobola kwegatta. N'oba omusuku ndoti n'obitereezaawo parafini adda waggulu amazzi ne gasigala wansi tebifaanagana tebisobola kukwatagana. Differences ziri mu density what densities na kina opposition erimu abantu babiri ebika bibiri eby'abantu bya birundi ebiri ebyenjawulo ebitasobola kukwatagana ebitasobola kukwatagana kakibe ki mulimu abali civil n'omusango omulala nga kebbo eva ku lulimi lw'okugenda ku bwongo yakutuka muli nabo mu opposition yasanga kebba eva ku lulimi ogenda kuwongo yakutuka muli nabo ali awo ovulo kati yono omukolera
tafumiitiriza byanayogera tabasobola kukwatagana opposition ina problem mulitwala obuyinza mukumbeera eyo Museveni ajja kuvaako n'ebbula lyenva terijja kutuliisa kamuje oli muganda kiki lwakyo gamu nkugaye Museveni ajja kuvaako kubanga tumukooye President Museveni tulabanga tulwalagana olowooza nti gwe tukwagala gwe twakoowadde n'ebbula lyenva terijja kutuliisa kamuje olubukamuje omutajja kulya bwa president buyita kyangwangu Muhammad Moshi yakulembera Muslim Brotherhood bakola ebitundu 7 ku 10 Egypt ne batwala ne bajja ku Mubaraka ne bawangula n'akalulu obwa president yamumalako emyaka 2 teyafiira mukomera yali seeka ate businessman neyeerabira nga alina yasoma obwa seeka nasoma ne engineering naye nga businessman kubanga bagamba yali wa $3 billion naye neyeerabira nti kati nfuusa head of state namanya Egypt eyo mu ranking z'ensi mu maanyi g'ekijase eringa mu 11 naye neyeerabira nti Egypt esala border ne Israeli ate esinga Israeli amaanyi g'amagye g'okulwana tebasobola kukkiriza commander in chief ali Egypt nga takolagana nawa na Israeli he had to strike some compromises yalina okukyala mu America oba Saudi Arabia oba United Arab Emirates oba Israeli kinyiza aba Muslim Brotherhood naye striking a balance kyamulema ogenda mu America yagenda New York ngagenze mu UN General Assembly naye mwaja addressing yaja addressing agasoma hutuba y'olwokutaano yaja addressing agasaza ejjuma inna alhamdulillah allazi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillaha fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu sharru umurihi muhdathatuha fa inna limuhdathatil bid'ah fa inna bid'ata zalala omusajja baddali nga balina obuvuunula mu matu taga musajja nga mukambwe muzibu ono ati baba n'obuzindala obuvuunula naga omusajja nga mukambwe ono yaliranye Israeli ono kizibu nga kinene kino ate yasigala well tumalirize bwe tuba tumaliriza normally honorable ku programu eno tubuuza ne kusinziira ku byogeddwa Uganda yenkya wali etaze efaanana etya ejja kuba nnungi wali etaze efaanana etya twetaaga President Museveni aveeko even eggulo kyekisooka naye ngaobukulembeze budde eri omuntu nga tatomeza mutwe nga ndiga President Museveni